Akalippagano k'ebidduka ku ssaawa ya Queen. We twatuukidde ku luguudo lw'oku ssaawa ya Queen luyite Queen's Way ku ssaawa 11 ez'olweggulo olunaku olwokuna gamba olweggulo eby'entambula byabadde bitambulira bukwakku ddala era ng'ebidduka gamba nga emmotoka ez'obuyonjo lukululana awamu ne ppikipiki nga kw'ogasse n'obugaali byabadde bingi nnyo ku kkubo lino. Olw'okuba nti amakubo mangi agagatta ku roundabout eno giyite enkulungu abangi ge bayita amasaŋŋanzira era nga kuno kwegattibwako ekkubo eriva Ensambya, City Center, Kibuye awamu n'eriva e Mengo. Abakozesa ekkubo lino basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo olw'akalippagano k'ebidduka ku kkubo lino. Akalippagano k'ebidduka bino tekalondobamu nti oba kakutte emmotoka yokka nedda, kakwatira ddala ne ppikipiki awamu n'obugaali. Olw'okuba nti bannayuganda abakozesa ekkubo lino buli omu avuga bibye olw'obugazi bw'ekkubo lino, kino kireetedde ebidduka okwekwatira awamu mu kifo era nga kiviiriddeko n'obubenje ku kkubo lino. Abakulu abavunaanyizibwa ku by'enguudo bwe baalabye guli guto bawaliriziddwa okuteeka ebitala ku roundabout eno okusobozesa eby'entambula okutambulira ddala obulungi era basobozese okwanguwa ku luguudo luno yadde nga kino kyabadde nga kuyiwa nsaano ku mazzi olw'okuba nti abantu bangi naddala aba boodabooda bagamba nti ebitaala tebibakwata era nga bwe balaba bibakutte bavuga buvuzi ne beesuulirayo gwa nnaggamba ne balowooza nti tebibakutte. Twayogeddeko n'abamu ku bakozesa ekkubo lino era nga bano batundira cakala amabbali g'ekkubo ne batugamba ensonga lwaki bo balaba nga akalippagano k'ebidduka buli lunaku keeyongera ku kkubo lino so nga ate gazi bulungi okusobozesa entambula y'emmotoka n'ebidduka ebirala. Ssekyomu Giovanni ng'ono mutunzi wa nkoofiira ebbali w'ekkubo agamba nti aba boodabooda be basinze okuleetera akalippagano k'ebidduka ku kkubo lino kubanga bo bagamba nti ebitaala tebibakwata ate ng'era tebawuliriza ba traffic ne bagezaako bakuba omukono tebabiwulira. Tweyongeddeyo ne twogerako n'omukyala omulala era ng'ono atunda ntungo ku kkubo okwo yatugambye nti aba traffic oluusi nabo beesuulirayo gwa nnaggamba ne batuula amabbali g'oluguudo oluusi nga balaga nti nabo bibasobedde anti abantu bamala gavuga ono adda eno ono adda eri n'olwekyo nabo ne bagamba katubireke tubirabe bulabi. Wabula yadde ng'ebyo biri bityo olw'obugazi lw'ekkubo lino gavumenti yakolera abantu abakozesa ebigere n'ebateerayo flyover waggulu gamba nti ab'ebigere gye bayitira banatambula akasuka emikono nga bw'ayagala anti tewali bidduka bibagoba nga bwe gwali nga tebannabateerayo flyover eno. Nsigadde nze Namiggo Rose, MRU TV, Pokopoko News.